balamusizaako nnyo abandaba tulina comrade munaffe bamuyita Backman Selector ku TikTok yakoze video nga nnyonnyola ensonga lwaki Gravity ne banne basaba Bobi Wine amalwaliro nti batuufu mbadde nkusaba boyina akadiyitako ku page yoyo muvuuka olabe video eyo n'ekikwetagisa kuba na bwongo nga bukola bulungi ogitegeera wabula okuyitiramu ennyo katono mu bigambo bye yagambye bw'ati amazima bulijjo gakerewa nigamala negatuuka tuludde ebbanga ddene nga tugamba Abannayuganda ti pulezidenti wa ggwanga omutuufu eyalondebwa abantu ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga tubagamba nti aliko yewaŋŋamya mu ntebe ya ggwanga mu bukyamu naye yalondebwa Abannayuganda n'awangula akalulu ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu awo nkujjukiriza Haji Ssettuba omusomi w'edduwa Haji Ssettuba ogenda kumufuna ku ssimu eri 0703 31 39 25 Haji Ssettuba omusomi w'edduwa mukubire ku nnamba zeezo agenda kubeera akuyamba ku kizibu kyo omukubira mutegeeze kyoyagala akuyambemu essimu ye yagyekwatira osobola n'omufuna ku WhatsApp omukubirako n'akusomera ku dduwa ze ojja kusigala kyekimu kati ensonga egenda mu maaso y'abannakibiina ki National Resistance Movement beekyaye bavudde mu mbeera bagamba nti babikkiridde ekimala kituuka ne kimala babikkiridde Mwami Museveni ekimala naye nabo bakiraba nti eggwanga Uganda we riri si we lirina okuba bakiraba nti obwetaavu bw'Abannayuganda bwe babanja Mwami Museveni kituufu busaana bukolebweko weewaawo nga Mwami Museveni abiraba kyamuli akimanya yafuna aboogezi ababikkirira ebintu bino naye nabo bagamba nti kisusse amalwaliro e Uganda tetulina enguudo tetulina bwe kiba kyetaagisa nga tulaba nti ab'opposition be balina ku ttaka abasobola okutuyamba batuwe ku ttaka tuzimbeko amalwaliro Mwami Museveni tukusaba nawo tekiko contribution yo naye tufunewo wakiri ku ddwaliro naye Kiruddu ne Mulago temuli ddagala ago tegakyali malwaliro yasigala bizimbe buzimbe bano abamuviiridde mu mbeera Mwami Museveni okusaba kwabwe anaakwanukula oba agenda kukuleka bulesaawo kubanga alaba nga babadde banne bamwefuulidde tetumanyi byonna tulinze kulaba contribution ye gy'anaawaayo ku ssente ab'Nrm baneze bamusabye bazimbe eddwaliro ku ttaka lya His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu era nga tubagamba nti aliko yewaŋŋamya mu ntebe ya ggwanga mu bukyamu naye yalondebwa Abannayuganda n'awangula akalulu ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abalwawo okutegeera bannaffe abamu nga batuwakanya nti si kituufu oba okitegeera nga naye yennyini His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu azze akibagamba lunye tibannanga omukulembeze w'eggwanga omutuufu yenze nejjuza enkiiko za Namule ezabaddeyo era yakyogedde nga bali mu meeting n'agamba nti abatudde mu Munyonyo batudde mu kifo kikyamu n'omuntu omukyamu omukulembeze w'eggwanga omutuufu yenze wano era bannaffe abalwawo okutegeera ne baseka ne basaakanya ne bakiwakanya nti alimba oba okitegeera naye bwakedde enkya nga Katonda abaazise ku magezi ne bategeera pulezidenti w'eggwanga omutuufu nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kyekiraga nti bamutegedde singa obeera n'amakaago ng'olina abantu b'okulembera mu makaago nga gwe abakulembera gw'olina obbamalira ebyetaago byabwe mu mbeera ey'okubalabirira obulungi ne bukeera ekyanga abantu abo obwetaavu bwabwe n'ebyetaago byabwe tebakyabigamba ggwe nga bagenda wa neighbor gwe bagamba twetaaga mmere tulina kyakulya nga bagoba abaana school fees omukyala n'afuluma ekikomera n'agenda wa neighbor n'amukonkona agamba nti twagala school fees abaana babagobye ng'omwana alwala omukyala n'agenda wa neighbor n'amugamba twagala sente kutwala abaana amalwaliro balwadde gwe nga nnyini maka eyeeyita nannyini baana abo eyeeyita nnyini bakazi abo eyeeyita omukulembeze w'amakaago kikuwa kifaananyi ki ako kabonero akaba kalaga nti gwe baakujja muddo obwesige era tebakyakulaba mu busobozi bwonna bwakubalabira n'okubayimirizaawo nga famire mu makaago bw'oba olimu amagezi ng'otegeera bulungi ng'omusajja sibamu ebyo by'otambula ofuluma ennyumba ojja kumanya nti awo tokyalimu amabi makaago
ne batakoma kwekyo ne batukana okujja ne batukana okugenda ne bamugamba tukoya obupangisa twagala nnyumba tuwe ettaka otuzimbireko enju. Omukazi n'atatya n'ajja mu maaso go n'agamba nti munnange ekindeese wano neiba waffe yatuwadde ettaka egindi agenda tuzimbirako ennyumba naye kyetaaga contribution yo. Omukazi agamba nti na contribute nze dda nteeka ensawo zange bbiri ez'omusenyu ne seminti nawe twagala contribution yo neiba asobola tuzimbira ettaka ku njuyi asobola tuzimbira enju ku ttaka lye. Gwe ng'omwami nnyini maka eyetwala nti go ovunaanyizibwa ku bantu abo era gwe mukulembeze waabwe oba okyasobola okuwangalira mu makaago era oba okyafiiringa obwami n'obukulembeze mu makaago. Ekyo bannayuganda kye bagezaako okulaga mwami Museveni. Abantu baakujjamu dda obwesige tebakyakulabamu busobozi bwonna buyinza kubaako kye bakolera ng'abannayuganda. Mu kulwawo kwabwe okutegeera nga ffe twakibagamba dda bakakiraba essaawa eno nti omutuufu w'okusaba amalwaliro mu Uganda alina okugazimba, omutuufu w'okusaba enguudo mu Uganda ezirina okukolebwa, omutuufu w'okugamba amasomero agalina ozimbibwa ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bassebo ne bannyawo ekyo kye mwakoze kabonero akalaga nti mwamaze okukkiriza President Robert Kyagulanyi Ssentamu ti President y'eggwanga Uganda omutuufu. Kategeddaako saba mumpitire Charles James Senkubuge mumpitire munne gwabeera naye full figure mumpitire ono omukazi bamuyita ba generator wayi generator nabeera Malaysia gwe bagamba gwe basula olubega ebitundu by'ekyama wayi generator ba generation naye mumuleeta ajje wano kubanga be bamu kubena basinze bangi naye abo be bamu kubena sinze okulaba abali emabega wa gravity abamuwagira ku kyakola banne tusanyuso balaba lwakuba mulwawo tutegeera naye kale kasita omutegeeredde kati mujje tubasomese kiki tulina okukola ife nammwe musobole okufuna bye musaba Bobi Wine. Nawulira Charles James Senkubuge ng'agamba Bobi Wine ti mwami Kyagulanyi yegwe president w'eggwanga Uganda lwaki bwe tukusaba ebyetaago byaffe ng'Abannayuganda bye twetaaga ate abantu abalala banyiiga. Era n'akakoma kwekyo n'amugamba oluguudo lwaffe olw'ennakawuka lufu sebo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tuyamba otukolera oluguudo lwaffe olw'ennakawuka. Oyo Charles James Senkubuge beera ku video n'onkuzeemu amagezi. Ekiyombya abo bagamba mbu lwaki tunyiiga nga musabi Bobi Wine enguudo n'amalwaliro ekitunyiiza waliwo bye mulina okusooka okwegattako tukole. Bobi Wine asobola tukolera ebyo oba kitegeera mwakasira mukate musaba kusoma kutuba mwakategeera kati ye president ate amawulire nga mwakategeera president mutandikirewo n'okusaba bye mwetaaga fe abakitegeere okuva ku ntandikwa nti president nga tetunaba bye musaba kati mujje mutwegatteko tubasomese lwaki tetunaba bye musaba lwaki namwe twagala mugumiikirize okusaba bye mwetaaga nga mubisaba Bobi Wine His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Muli batuufu bali mukulembeze w'eggwanga naye waliwo ebyetaaga okusooka ottereera mutwegatteko. Ekisookera ddala njagala mbabuli ebintu bisatu bye muba musooka okukola. Ekisooka musooke mutwegatteko tulwanirire obuwanguzi bwe obwo obwamubbibwako abeewaŋŋamya mu ntebe y'eggwanga Uganda. Kubanga mukimanyi nti bye musaba ebyo byonna bye mwagala obusobozi obusobola bimukozesa alina kuba nga atudde mu ntebe eyamubbibwako. Kati nga bwe mubyetaaga ennyo n'okusinga ffe mutwegatteko n'obwetaavu bwammwe obwe mulina obungi tumale okufuumuula ababba obuwanguzi bwe bave mu ntebe ye. Bw'ana amala otula mu ntebe mukole lisiti ya byonna bye mwetaaga mu Uganda agenda bibakolera. Omuli enguudo, omuli amalwaliro ge mwagala, omuli obbazimbira amasomero, abasirikale agenda osembayo okufuna omusaala omutini atandikirwako eyayingidde amagye eggulo agenda kuba afuna kakadde. Ekyokubiri amagye gagenda kubeera ga contract. Si bino mbukaswengira amagye mpaka roll for government muno Bobi Wine bwe munaamutuuza ku ntebe osayininga contract nti emyaka 10 nga ndi magye bwe giggwaho ng'okyayagala weeyongereyo. Bw'oba ogakooye tulininga contract genda okola emirimu gyo amagye gawummule. Ebyo byonna mujja bituukako nga mumaze kutwegattako kulwanirira buwanguzi bwe. Muwuliramu abasaba amalwaliro n'enguudo badde neerabidde ekivubuka ekyamugamba mu butunde ettaka ly'obusabala ozimbe ki ozimba amasomero twe kutumanyi nti oli mu struggle nakyo mukire tekibeereko ku video eno kiwulire. Sebo kansuubire nti nkukwatiriza mu budde bulungi nga tonnaba kulya bikoola.
ebyo byonna biwetaaga ebya Bobi Wine okuzimba amasomero gwa mugamba twegatteko tumale okulwanira obuwanguzi bwe obwamubbibwako. Ekyo kimu. Ekyokubiri, temuddamu kuwa musolo gwammwe oyo gwe mumanyi atalina kyagenda kubakolera mu ggwanga Uganda. Okuva mwakitegedde nti gwe muwa omusolo talina kyagenda bakolera ne mbaga temukyalina na kye mumusaba nga mukisaba Bobi Wine abaffe mulindeeko mubadde ki musooke mukwate omusolo gwammwe mugutwale ekavule kuba mwategedde ababeera president omutuufu asobola okubako byakolera abana Uganda kati temuddamu kuteeka musolo gwammwe gye bagubbira gye gutakolera mugutwale ekavule mugwe Bobi Wine bwemala omuwa omusolo then mukome omubanja amalwaliro n'enguudo mugaye nti omusolo twagwadde twagala nguudo Sekubuge oluguudo lw'Ennakawuka twala omusolo gamba Mukama w'obugingo omusolo agutwala ekavule naawe oteekeyo ogugo ogw'omusala gw'ofuna enkyokome ku radio omugabe twagala oluguudo lwaffe lukolebwe olayi bw'ataalukole mukitegedde ekyo ebyo bwe munaamala obbikola muli free era muli baddembe okubanja buli kimwetaaga kyonna mu Uganda kubanga mujja kuba mumaze okukwasa okulemeza mumaze okubukwasa oyo omutuufu gwe mwazudde nti yasobola okubakolera bye mwetaaga okwera nga babibakolera mu ggwanga Uganda. Mwebale nnyo okuzuula amazima nti bulijjo gwe mukayanira gwe muyombera gwe muwaana gwe musuusuuta talina kyayinza bakolera mu ggwanga lyammwe. Mwebale kizuula Chovola ne igwabito mu bwe yafesinze General Kaguta Museveni tiyamusabye eddwaliro yamusabye contribution ya ddwaliro namubula ne bagendo dizimba Bobi Wine yatuwadde ettaka ebusabala agenda tuzimbirako eddwaliro twagala contribution yo nze yange nakitaddeyo dda sebo tulina contribution yo ng'agimusaba nga civilian munne so si president wa ggwanga. Museveni uliriza abaana bakulaze